Kakati akatambiko labaako omukazi ow'olubuto lumusimbye mu kkubo ng'atambula ng'ate enkuba etonnya nga takyasobola kweyongerayo ng'ayagala kuzaala. Amazzi ndowooza nga gaabise omwana ajja naye nga waali talina yadde n'akasuuka ku ye. Ne wabaawo omukyala amulengedde abadde atunda makateni agenza okulaba nga mukazi munne agenda kuzaalira omwana mu kkubo mu luguudo wakati, kyava agenda amudduukirire era ky'akoze amukutte n'amuleeta bulambalamba mu bizinensi ye. Imagine ono addidde amakateni ge g'atunda g'agenze ye emabega n'amuteeka n'alyoka amuzaazisa. Agenza okulaba nga ndowooza tajja kumalako na kuzaayisa mukazi ono yekka. Adduse emisere n'agenda n'ayita ku bakazi abakulu ku katundu bamuyambeko ku nsonga zino ez'okuzaalisa omukyala ono abamanyi eby'okuzaalisa. Era omukazi eky'omukisa omulungi azadde bulungi omwana we, naye okumanya abantu abasinga obungi balina ekisa, ate ekisa kiba kyetaaga nnyo mu bantu. Omukazi addidde kateni ze eza bizinensi, tafuddeyo bazoonooneka, tafuddeyo bazijjula musaayi. Agambe kannyambe omukazi ono mpaka bw'azaala obulungi. Era akutte kateni ze zazinzeemu omwana kibebi kye bava okuzaala. Akizinze mu kateni kireme okufuuyibwa empewo, kubanga maama waakyo akizadde awe talina yadde n'akasuuka, talina yadde n'eppamba, talina wadde n'akantu konna yadde n'akaleesu konna konna kaabadde atambudde nako. Wabula n'amukutte n'amuyingiza mu bizinensi ye, kateni z'atunda kwakudde kuddawo kateni, ate zino kateni ez'ebbeeyi ezirina emibiri emigumu, n'alyoka azingamu omwana. Bannange mbabuulire ekisa kyetaagisa mu bantu. Naye nze nalabako olumu nali ntambula omukazi n'azaalira mu maaso gange. Omukazi yazaalira yali mu mmotoka, yali anoonya ddwaliro, eddwaliro ne limubula nga ndowooza alina gye yava ng'avuga ng'anoonya ddwaliro, eddwaliro ne limubula. Yazaalira mu mmotoka, omwana n'amusindika omutwe ng'omwana akaaba, ne ntulayo ne ŋŋamba oh my goodness. Natya okuva olwo nempa abakazi respect. Ne ŋŋamba nti naye yazaala omwana, era bwe baamaliriza abakyala abo ne bakuŋŋaana ku mmotoka. Kansooke mbatuuseeko akatambi kano akono omukyala azaalidde mu kkubo, then bwe mmaliriza nange nze gye mbanyumiza story y'omukyala eyazaalira mu maaso gange. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Bannange, you people tuyige okuyamba abantu bannaffe. You look at this baby. Ono omukyala azze ku dduuka ewange nga ŋŋamba ayagala kuzaala. Oh my God, I'm even shaking. Ayagala kuzaala talina yadde ekikumi. Bannaye mbadde siina ssente naye ng'alina kino ki blanket kyokka bwe kiti. Ngenza okulaba omukyala ng'afa ne nkwata ettundubaali ne ndiza emabega mu dduuka. Bannange, you people tuzadde omwana. Tuzadde omwana mu dduuka. Baby is healthy. Kati kannabe engeri gye tutwala omwana mu ddwaliro, naye bannaye tubeere n'ekisa tuyige okuyambagana. Look at this. Bannange, nga bwe mulaba like abakyala batuwadde ebintu mu bwangu obw'ekitalo. Kati bebi waffe tugenda mukyusa tumwambaze engoye. Omulaba bebi waffe tugenda mukyusa tumwambaze engoye. Bannange, bakyala tweyanziza. Olaba abakyala, olaba ne mami wuuyo. Omulabye mami, kulikayo. Olaba bannakazadde b'eggwanga, bannaye bantu mmwe munnaye mwebale. Ayina enviiri, mukazi yennyini. Bino batugamba mu ddwaliro tambula, kati yabikoze agenda mu ddwaliro. Agenda buli wamu. Naye kagenda kuba kakikulu eki tukalaba amatu kabulaaka. Anti ye mu lubuto abadde tayisaawo ddakiika nga talidde.
tubadde mu kiseera ky'ebisiibo ebi bibiri omulundi ogu nga omwezi guggwako bayizaawo leero abiri kazinze mu kateni kazinze mu kateni mama nyabo apeto amuzinze mu kateni oba munanga kalaba kako kati mukama atusaasire ikako iki bebe nange mukama kako nze nkazinze mu kateni temunyumiza si bannange essanyu linzita likato bebe kati kange nenchakinga ku mama w'omwana okay tuli okay tetuli okay temuli gundi yogambye ali kuweze kakati ekisookera ddala mulimu abantu abamu mu butuufu ng'okuyamba guba mutima abantu abasinga bayinamuko ku ssente tebatera nnyo okwagala kwesembereza bantu oli asobola okuba ng'alina obusobozi obukola ekintu naye olw'okuba nti tayagala kwesembereza bantu n'atayambirako ddala balala kati omukyalo ono owa nannyini kifo kino we bazaalidde omwana ono ye yalabye omukazi oyo ow'olubuto nakawere kati ng'olubuto lumusimbye mu kkubo ng'atambula ate n'enkuba ebadde etonnya n'amugamba naye nkubuulire mpulira nfa nze ngenda kuzalira akaana wano ono n'amugamba nedda jangu nkuteeke wano akaana okasindike ebintu bya mukama bizibu omuntu asobola okugenda mu malwaliro gano ag'ebbeeyi simanya wa nakasero simanya IHK simanya bikoze bitya ne bamulongoosa naye omuntu n'azaalire wano nga talina yadde n'omusawo n'omu n'asindika omwana bulungi otyanga amaanyi ga Katonda ogatyanga wabula ekikolwa ky'omukazi ono amuyambyeko okuzaala kyekikolwa ekibadde kisinga okuba ekikoze nze ekingamba kyenneewuunyizza amukute n'amuyingiza mu bizinensi ye nga tafuddeyo ku birala byonna tafuddeyo nti oba ye oba kyoba kinedda n'amugamba nnyabo jangu ozaale ebya bizinensi tuli biraba olundi obulamu bwe bukulu n'amukwata n'alyoka amutwala ye emabega n'ayalawo bikateni wansi n'amwebasa n'atandika okumugamba sindika omwana wabula agenza okulaba nga tajja kumalako bwomu kwe kuyita abakyala abakulu baleeteko ne ku bintu baleete ku pampa baleete ku biki baleete ku bikozesebwa omukazi ono asobole omwana agende okuzaalibwa nga tisiko waliwo ki kubiriwo era munnanga abakazi bamuleetedde ebintu ne balyoka bamuwa pampa ne bamuwa enywanto ne bamuwa obugoye bambi omwana avuddewo afunye ebintu bingi kakati kankubuulire nze lumu nali ntambula nze we nakakasa nti ddala kituufu abakazi abagenda muleba ne bazaala abaana basaana okuweebwa ekitiibwa lumu nali ntambula nga nva eyo mu Ndeeba edda nalimu ebyo ebiseera nkolera mu Ndeeba eyo mba ninawe kati mulabawo mu Ndeeba ku Kkobiru mu Ndeeba awo ku Kkobiru ewaali bbanka eno eyali ebbanka ya Sudiiru mba ntudde ndi mu kwenywera buugi bwange ekiro ssaawa nga 2 omanyi we twakoleranga mu Ndeeba eyo nali mu galagi kati nga waliwo omukazi yali atunda obuugi ku kkubo awo
ntudde ndi mu kikopo kyange kya buugi neenywera eno wenneerira akatogo kange ng'emmotoka epaakinga awo wennyininyini ku bbanka awo ng'ewa Sudiiro nga mulimu omukazi alaajana ng'abagamba bannange munnyambe mundagire wali eddwaliro omwana ajja nga ye agamba kimu omwana ajja omwana ajja omwana ajja kati kwe kuyimuka tukole ki tulabe kyokka nga bw'osala n'ova ku Kobbiiro awo mu maaso we waali eddwaliro naye nga ye yali tamanyi naye yagenda okupaakinga awo nga mu butuufu agonze n'akaana ne katandika okuvaayo kokka n'amenya bumenya mutto twawulira kikaaba mwi ng'akaana akazaalidde mu mmotoka kati nze nayimuka buyimusibwe nti abantu bakuŋŋaanye nga ntunulayo bye nalya byannema bye nalindya byannema ne mbiteeka buteesi wansi abakazi awo ne bakuŋŋaana n'abasajja awo ne bakuŋŋaana ne bamuyambayambako omukyala ne balyoka bamugamba omanyi omwana ono basooke bamuggyeko ekigundi ekirala kyali kimugenze mu bulago ekirira nga kimugenze mu bulago ne balyoka bamukwata awo ne baggira capucapu awo ne baleeta abantu balina engeri gye banguwa okutaasaamu ate ekintu ekyo kirungi obugoye obusuuka buki buleesu ne bujjawo ne bateekamu omwana omukazi n'abagamba nzadde bulungi ne neetaaga okugenda mu ddwaliro ne bamugamba eddwaliro obadde otuuse liri wali just nti lwakuba nti obudde bwe bubadde buweddeyo mukazi ne bamuvuga bulungi nnyo ne bamutwala wali eri mu ddwaliro naye muganda wange saddamu kulya ku kye nalaba era nze abantu abazaalisa abantu ne muli emmere muli bazira muli bazira nga bw'okiwulira kubanga si byangu si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli naye nga twongera okuyozaayoza omukyalo ono nze ono omukyala yazalisizza omukazi ono gwe nsinga okuwa ebimuli bye ekisa kyakoze abalala bagamba bannange kati ate nze omukazi azaalire mu bizinensi yange yankuba ebisiraani ono agambye nedda kantaase obulamu era n'ataasa obulamu kati lwaki ono Mukama taamugabirire lwaki taamugabirire kale zi Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwewe nnyo okuba nti ate mugobera abe 10 ku mukutu subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba ne tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda bankuumire mubeere bulungi mweraba